Omulabi wa Bukedde yenna atulaba mbalamusizza buli omu kiti kye, bakadde bange mwenna, bamaama ne bataata ne bannyinaze mwenna. Ono atugambye nti gwe nfanfewe wabula wa Luganda. Wa Luganda. Weewaawo. Hassan Ndugambo ku bizibu yali ayina gwe yamubeererawo. Nabeerawo lwa nsonga nti buli muntu yeetaaga munne. Munno mu kabi ye munno ddala. Buli musiraamu wakole musilimuuna muganda wa musiraamu munne. Naffe wano mu buwangwa buli ali mu buwangwa aba muganda wa munne. Tetwali badde nga tukola ki? Tulumangana. Bana bayimbi tugambe nti kituufu beboogera nti beeraguza bituufu. Ekyo kituufu nnyo lwa nsonga nti wano omuntu yenna okufuna ettutumu oba omuntu yenna okufuna kyafuna alina okubaako ekimuli emabega, alina okubaako we yeekutte. Tosobola kulinnya ddaala nga tewalikoze oba nga tulina kwolinyidde. Kitegeeza buli muntu alinyira ku munne naye balina ebintu ebibali eki emabega. Awo nno nziwe ensanyukira Nduga nti yaavaayo mu kitangaala n'agamba nti ndi kino. Bonna baveeyo boogera amazima naye tewali baleke na kwesiba ku bino bya Illuminati biki ebyo bya Illuminati tebiriiyo ate ne bamaliriza ne babisiba mu feno tetuli ba Illuminati. Bakola ebintu bya bano ba Hassan ate ne babikomyawe wammwe. Abayimbi sasa ne abayimbi kyentegeeza nti lwakuba muyimbi. Kale abayimbi kuba naye muyimbi naye ate ekyenjawulo ku ye nti yavaayo n'ayogera amazima naye nga bonna mpaawo kuba waliwo abamu lwakuba tesobola byogera biba byama bituyita kaffecce naye nga abasinga tebava ku nsozi kizibu. Omuntu asobola okubeerawo ebbanga lyonna eddene nga anoonya hiiti naye nga hiiti yabula. Owakubira hiiti ennyimba ezo zonna ezibadde zikuba nti amanyi obadde ogajja mu basajja bano. Waliwo omukisa omuzaale nga Katonda yategeka nti gojja kuba sita. Ekyo kiba naye obwa sita osobola okuba sita n'ogwa mu mwezi gumu kubanga buli bwosituka abalwana bangi weedifeninza otya. Kati mu kwedifeninga fenga nze atali mulogo ndi ngenda kugula bintu byesimanyi kukozesa amaanyi ge simanyi nkozesa amaanyi g'abajjajjange be ngamba bakama bange mukuume bakama bange mwongere okuteekawo olukomere eri abalwana nange ne Katonda. Ekitegedde nsaba nga mpita mu bajjajjange kutegeeza Katonda ensonga. Kyova olaba nti abantu baawule nti si buli agenda mu ssabo nti mulogo. Abayimbi era ekibeera emabega w'okukola hiiti olina okubaako amaanyi g'obujjajja gakubaakinga nosobola okubanga osobola okusituka ng'okola okusobola okusituka wakati bw'okukola hiiti kuba era buli gw'olaba ow'amaanyi na buli gw'olaba eyagwa abaako ensonga eyamuviirako okubanga agwa ate buli gw'olaba akyaliko amaanyi g'abajjajjayo gaba gakyamulwanirira gagakyatambula weewaawo. Kati waliwo abagendayo nga ye agamba nyina kutta gundi aveewo nsooka okufuuka sita so nga ate nze ngamba Katonda kiyampa okukikuuma kibeezaawo nina kwedifeningira mu bajjajja bange. Kati omuyimbi wabazze wano ye waba atuuse aba ayagala mukolera ki kye basinga okusaba? Tutumu. Baagala nnyo ettutumu abayimbi. Naye nga kirungi kuba buli omuntu kyeyetaaga naye nga abasinga baagala kuba buli omu ng'asinga munne. Ekitandibadde kibi lwakuba nti abamu ate baagaliza bannaabwe ebitali biki. Singa oli ajja wonna w'oba ogenza oba mu lusozi saba gwobeere bulungi naye togamba nti njagala oli abe bubi. Kale ne mu bino ebyaffe ffe tetukkiriziganya na muntu aloga. Buli abantu abasinga okuba basita bayiseko mu mikono gyange gino gyonna b'osinga okuba ng'owulira. Laddu zita twagala oyogere bwogezi bwotyo osobola tumanyayo kumanya. Njagala wemmala okukola interview eno oddeyo ate bo bennyini era bajjeko interview. Muyimbi ki gw'omanyi ayali azzeeko wano? Kati waliwo Omulangira Ssuuna. Omulangira Ssuuna, Catherine Kusaasira, Papa yani. Misa Kisemakula. Baji kumbi Golden Band eyo yonna. Bakikubira wano. Bakikuba. Abasinga bajjanga banoonya ki? Basinga banoonya fame etutumu. Abamu balina ebyo bintu byawe gavumenti n'abanene mu gavumenti ne bapasita ngani nani ate bannaddiini bo banyinza okubaawo nga nnumbi naye bannaddiini bo kambaleke tubuulireyo omu kambaleke abo bo kambaleke. Naye abayimbi mwebeereremu mwagalane mweyagalize ensi ebanyumire naye nga kyoba omanya nti abayimbi batambula mu bifo ebyenjawulo si wange wokka ne mu bifo ebyenjawulo. Si nabayimbi bokka buli muntu yenna mu ggwanga ano ng'anoonya ssente oba ng'anoonya okumanyika bayita mu bintu bingi
naye kati buli ffe engeri gye twavuddeyo ne tulaga nti ffe tukkiririza mu buwangwa bwaffe okitegedde kati ekyo abantu bakiraba ng'ekivve naye nga n'amawanga amalala gakkiriza mu buwangwa bwagwo okitegedde kyova olaba omunyankola amanye ekyanzi abanyarwanda bamanyi ebyanzi balina emishanano gyabwe gye bambala ffe wano twambala amasuuti amakanzu bw'ogenda mu balala buli omu alina obuwangwa bwe kati ekitawanya abayimbi nti baagala babisinzize mu nzikiza bati n'abantu abalala batukane bago kuba balemerera okuddamu okuwongerera amaanyi ago nga bagawongera kuba abantu basinga obungi olumala okufuna ye abalowooza nti ensi agimaze so ate mu budde bwe mwabajja kuddamu ate yeetaaga obujjajja naye abasinga nabeemanyi nga banonya ssente nga ye wa kyaki wa kanisa neera ng'okumugamba ku ssabo akukuba ng'olowooza mu kyaki temuli be tumanyi nga basumba nga bafukamiddeko mu mbuga ne basaba amaanyi naye nga boona amugjayo ensi ejja kulaba nga yamukontana naye omusajja kyagambye nti waliwo twekisize kyovaaki tebagenda bimisana naye nze ndi byange saala kumanya bwonkyawango nkyayidde mazima aizulu kuba wanjagala lwebyo byennyimba tebinvangako tewanjagala lwakusinza bulokole oba bukatuliki wanjagala lwa nnyimba kati ndeka nsinze byensinza nga gwe bwompagira olw'ennyimba zange kukimu kuba ku bibiri n'abantu abali eyo ne weebuuza gundi atumuka naye yakola ki weewaawo wekiwe kibeera naye nga music mwagalira ddala kadongo kamu lwa nsonga nti alina byasomesa bingi bakunnyonnyola ekintu ate nga naawe okirabako banga wakiwulirako okusinga oli bwanagamba bambala n'omubuuza kyekiki nga tasobola naye kikunnyonnyola ne music wa kadonkomu n'alikubiriza bannayuganda bonna bamuwulirize nnyo alina omulamwa kuba oli anyumya ku bimukwatako oba ebiriwo mu bufunze bakadongo kamu balanzi